ate na mpulira y'abamu abantu abali mu byobufuzi abakuma mu bantu omuliro. Oweekitiibwa Ssekabembe nja kukutuma mu bantu abo obagambe bye bakola Kasabina lwanyisa omupiira nange ngenda kubalwanyisa. Bye baagala okutuukako mu byobufuzi tebajja kubifuna. Sebo Oweekitiibwa Katikkiro newankubadde ekisawo kyataliiwo kijjula mayinja naye kyaffe togenda kukijjuza mayinja kubanga weetuli. Oweekitiibwa Katikkiro nsobi nnyingi z'okola naye ng'oyagala okuziteeka ku ffe. Oweekitiibwa Katikkiro okoze kyamaanyi nnyo okwawula Obuganda ku bantu baabwo. Naye ebiseera ebisinga ezo ensobi ze mulabanga ezitali ŋŋendeere eyo ebeera dizayini era bakikola kagendere naye lwakuba baba bafunye abantu be bagenda okwekwasa nti abo. Oweekitiibwa Katikkiro olunaku lwe wafulumya statement nti ffe we tukuŋŋaanidde tetwagalawo ggaali lwe lunaku lwe walangirira mu butongole nti Obuganda obusaze ku bantu baabwo. Oweekitiibwa Katikkiro emipiira gy'amasaza gy'oyogerako nti ffe tugisudde. Oweekitiibwa Katikkiro gwe weesuulira emipiira gy'amasaza kubanga ffe emipiira gy'amasaza twakuŋŋaaniranga mu kikungo gwe kyoyita eggaali. Abawagizi ba Buddu baavanga e Buddu bajje omupiira we gugenda okuzannyibwa naye nga bajjidde mu kikungo. Embuutu ne zivuga, ennyimba za Buganda ne ziyimbibwa ne bannaffe abanywa omwenge ne bajja nga bagunywamu era baatuukiranga mu kikungo okutimba ekifaananyi ky'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Kakati abantu abava e Buweekula, abantu abava e Buddu, abantu abava e Ssingo, abantu abava e Busujju, abantu abava e Kyaddondo, abantu abava e Gomba, abantu abava e Kyaggwe twatuukiranga mu ggwe kyoyita eggaali gye wagoba. Lwakuba nti walemu okutaputa ekigambo ggaali kitegeeza ki? Kyokka ate ne kibeera kya nnaku nnyo nti ababeera n'eggaali ezikuba abasawo, ababeera n'eggaali ezikuba abantu ne bw'obasanga eyo mu bivvulu muzinira wamu era n'obakuba obwama ng'olaga nti bo be batuufu naye eggaali ya mwoyo gwa Buganda ogutafa n'ogigoba jjuzi ku misinde gya Kabaka. Temugeza ne mujja wano n'eggaali meaning temugeza ne mujjira mu kikungo. Ffe gavumenti yatuwadde obukuumi eggaali tetegeeza kubeera security operative oba security group oba security organization. Eggaali eba eyoleka buwagizi, eggaali eba eyoleka bwagazi, eggaali eba eyoleka nti kino kye tuli mu kutambulira tukyagalira ddala. Kakati omwoyo gwa Buganda ogutafa twagukuŋŋaanyizanga mu ggaali. Lwakuba nti bingi ebikolebwa emmenga awo Oweekitiibwa Katikkiro ogezezzaako nnyo okwawula Obuganda ku bantu baabwo. Naye kijjanga design oluvannyuma bwe kikuba baakafayo oba bw'omala okusakisidinga n'ofuna b'osongamu nti abo. Naye emipiira gya Ssaabasajja Kabaka egy'amasaza oba emipiira gya Buganda egy'amasaza oba egy'ebika ginaabeeramu gitya omukyuzi era tunaagifuula tutya akalanga Buganda nga ffe abajja bayimbanga ennyimba za Buganda watugobera ebweru, nga ffe abajjanga bakuba embuutu nga tuwaana Buganda nti akaalo ka Buganda akadda watugobera ebweru. Wakati mu kaseera nga Buganda ebuliddwa existence ne ku maapu ya Uganda ebyo ebintu bye twakozesanga okulaga nti Abaganda tukyaliyo, nti Abaganda tukyali bumu. Naye bw'otukutulamu, bw'otwawulamu, bw'ofuna bw'osongamu. Oweekitiibwa Katikkiro bw'aba mubbi mukugu, omubbi omukugu abba envaawaka n'ajja n'akusiiga amasavu ku mimwa nga weebase. Maama bw'akomawo n'abuuza eyakutte mumba nti oyo agenda okukusanga mu buliri gy'oli mu butuufu ng'olina amasavu ku mimwa oli yeerongoosezza dda ggwe nga bakuba. Omubbi omukugu y'oyabba enkoko ya muliraanwa n'amala ogikongola n'alya n'ajja ebyoya n'abisuula mu lusuku lwo. Bwe bajja babuuza nti ani yabbye enkoko ya muliraanwa nti mbadde mpita ayita mu lusuku lwa mwami Tteefe ne nsangayo ebyoya ne ŋŋamba ye ono atalunda nkoko ate bino ebyoya byavuddewa era ne bakukwata kubanga obujulizi bwonna babusuddewo. Kakati Oweekitiibwa Katikkiro kyayagala okutukola era nga bajjajja be baakolanga Beene Kiwanuka
bakolanga design esuula Buganda naye nga bawayiriza Ben Kiwanuka. Ekyenjawulo ekyaliwo nti Ben Kiwanuka teyayinanga muzindaalo gusobola kumuwolereza. Olaba ebintu bino babikola ku mulembe nga bakimanyi nti buli munnayuganda asobola okubeera munnamawulire. Nga bakimanyi nti mu Uganda kakati tulinamu emikutu gy'amawulire egy'enjawulo, egya mainstream media n'egya social media. Naye ate ku mulembe guli nga waliwo kintu kimu Radio Uganda. Kwe weebuuze bimeka abantu abo bye baakola Ben Kiwanuka. Oweekitiibwa Katikkiro. Ekirala ekisudde emipiira gy'amasaza mwagijja ku kigendererwa eky'okugatta Buganda n'ekyokukuuma Buganda n'ekyokutunda Buganda ne mugifuula bizinensi. Buli ekintu lwe kifuuka ennyo bizinensi kitandika okufiirwa abantu abakyagalira ddala. Kyokka ate mu kugiguza abagigula mugiguza ba NRM. Oweekitiibwa Katikkiro ffe Abaganda twesittala nnyo. Olunaku lwe mwaguza bbala mu emipiira egyo ng'emipiira gya Buganda omukolo oguliko Ssaabasajja Kabaka ne batuuka okukuba ekitiibwa kya Buganda bbala munaasigala ng'atudde ng'ate azinze emikono. Kibeeranga omulokole okusalawo okugenda mu muzikiti kwolwo nga kyonna ekimututteyo simanyi naye n'agaana okugyamu engatto nti yalemwa okumanya obulombolombo bwawo. Ebiseera ebisinga bw'oba ogenda awantu sooka kumanya mpisa zaawo. Abakungu Emmengo twalikkiriza nti bbala mu Munyoro ebya Buganda tabimanyi naye bwe mwali mumuwa omukolo omunene ng'ogwo mu Buganda era gwe twasigazaawo ng'egimu ku gitutaba ng'Abaganda mwasooka kumunnyonnyola mpisa za Buganda. Emipiira egyo ennaku zino mugiguza ba NRM, mugiguza ba Museveni. Kakati ate be mugiguzizza nga baavumye Abaganda eggulo mu bufunze. Eyo tageti ya Museveni oba n'eyammwe ey'okugobera ddala Abaganda ku bintu bya Buganda oba ku nteekateeka eza Buganda n'ezaagattanga Buganda ey'awamu. Nkakasa nti ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka eky'ebyemizannyo kirina obusobozi ogutegeka omupiira gw'amasaza. Kyo ne kisolooza omulyango wadde nga mwagala ssente. Kakati olw'okuba nti emipiira gy'amasaza gitegekeddwa munda mu Buganda, gitegekeddwa ekitongole kya Buganda, abateesiteesi bateekawo enkola ennuŋŋamu erina okumeekinga sure nti ekuŋŋaanyizza abantu ba Buganda era egassa abantu ba Buganda kyokka nga tewali kuvvoola nnono oba okwesittaza Abaganda. Emipiira gy'amasaza mugiggyeemu bizinensi. Era ebintu bya Buganda olunaku lwe mwabifuula nti bizinensi bigenda kugwa kubanga n'ababirimu kakati baluubirira kimu ndyamu ki nnogamu ki. Kebereyo enkuuka eyatugattanga nga tumalako omwaka Ssaabasajja Kabaka ng'atuyingiza mulamu kye muŋŋamba nti Mmengo eyo terina busobozi butegeka ekyo. Lwaki etunda? Neerekera abantu oluusi abatali Baganda era abatajja kugobera nnono za Buganda nga bo bafa ku kimu nzijeeyeeza ng'ate nabo baba batuufu kubanga bajjidde mu ddiba lya bizinensi so si erigatta ku Buganda. Nze nga nsaba nti buli mukolo gwonna ogututaba ng'Abaganda ogutukuŋŋaanya ng'Abaganda nga n'ekigendererwa kukuumira Buganda ku ntikko na kukuuma mwoyo gwa Buganda ogutafa mugwetegekerenga nga n'ekigendererwa si kyakutunuulira kye tunogamu naye gukuumye Buganda. Lwaki mufokasinga ku magoba ge mugenda okujja mu bintu bya Buganda eby'enjawulo ng'emipiira gy'amasaza, emipiira gy'ebika ne mwerabira ekigendererwa ekiba kyatandisaawo emikolo ng'egyo. Kati gw'omanyi ekikunyiiza mbu tewakoze ssente n'ekikunyiiza si nnono oba si kutabibwa kw'Abaganda okwakolebwanga mu mizannyo egyo. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro okoze ky'amaanyi nnyo okusuula Obuganda kubanga byonna mwe twayitanga okugatta Obuganda wabigobako Abaganda. Ate era Abaganda oba awudde nnyo n'Obuganda oba Abaganda oba awudde nnyo n'Emmengo okuva Buganda lwe wagiminimizingira awo Emmengo. Buganda teri Mmengo. Nakugambako gye buvuddeko. Bw'oba ogoba ggaali lwaki ozigoba Mmengo wokka? Mmengo we wali Buganda. Ssekabaka Kintu enkandi ye yasooka oba olubiri lwe lwasooka lwali luddawo.
eyamuddira mu bigere lwali luddawo neyadda mu bigere lwali luddawo. Obuganda buzzenga busengula embuga. Kakati mmwe ewali embuga we mwagala okubalira Buganda ng'ate n'ewali embuga twatuukawo butuusi ku mirembe emivannyuma nga wayiseewo n'ekiseera kinene kubanga bakabaka be baba bangi abaakasula mu lubiri omwo tebasukka kubeera bano oba bataano. Bwe mba seerabidde nti Ssekabaka Omuteesa asooka ye yakubaawo olubiri olwo lw'Emmengo. Sinakindi yali Mwanga. Chwa najja, Omuteesa owookubiri najja, ne Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi najja. Kakati ekifo ekyo kye mwogerako tekinnatuulamu n'abakabaka ba Buganda bataano. Tekiyinza kubeera nga ye Buganda nga Buganda ekomawo nga n'amawulire gawandiika Mmengo esisinkanye Museveni. Museveni addiza Mmengo ebyabo eryayo. Mmengo si ye Buganda. Awo waliwo bubeezi kitebe kya Buganda nga Ntebe bwetali Uganda. Mwe mwali soose ne mwebuuza oyo abasiigira ekifaananyi nti Mmengo ekoma Buganda lwaki yo Uganda tekoma Ntebe? Lwaki yo Uganda tekoma Ntebe? Abwekityo wekitiibwa Katikkiro design yo gye wakola okusaanyawo Buganda yali badde nnamu kubanga olina b'ogisindikira abalala. Ne guno omulembe otusanze tulaba. Otusanze bannayuganda twetegeera tetukyategeerirwa. Era otusanze twayiga okukozesa buli omu omutwe gwo. Omanyi waliwo ekiseera Mukama ndowooza we yali badde agambira nti lwaki bano omutwe ssaaba wagumu kubanga mutwe gumu gusobola okubategeerera. Naye Mukama yatuwa buli omu omutwe gwe. Buli omu omutwe gwe gwetegeerere era gusengejje. Togenda kutegeerera mitwe gy'Abaganda okusiiga ekifaananyi nti bano be bakyamu. Bannabyabufuzi bano be bakyamu. Kuffe si waliwo alina kigendera kisaanyawo Bwakabaka bwa Buganda wabula yagamba nti I will crush you as Abaganda. Yayagala osaanyawo Buganda kuba Oweekitiibwa Katikkiro amasiro gaayo kye bate tunnajja. Era ffe twali tusaanyawo Buganda. Eyagaana Oweekitiibwa Katikkiro Omuwummuze Engineer J.B. Walusimbi okugenda e Bugerero ye mulabe wa Buganda eyateekayo Kapiteeni Abubeka Kimeze eyakutula Kooki ku Buganda netuuka n'okuyiiya ekitiibwa kya Kooki oba okuyimba oluyimba lwe lye bayita eggwanga lyabwe. Oyo ye mulabe wa Buganda. Bwe wootadde amaaso si we wali omulabe wa Buganda. Ekyenjawulo ekiriwo naawe okimanyi nti si we wali omulabe wa Buganda. Naye naawe oli ku mission okusiga ekifaananyi nti bano balabe ba Buganda. In that olunaku Buganda lwerituuka okwekyawa ate leka abalabe baayo bagende nga n'enja bajja kudda kubanga ejja kuba tebakutte oba ejja kuba tebategedde. Battaata abaana ba Buganda. Bakyawa abaana ba Buganda ng'omwana wa Buganda yalina okubulwa waanya otuzzi mu Buganda nga basali musale bagenze. Nga bano abatusomesa Olunyankole mu basement wadde nga nabo si Banyankole bagenze. Ate nga tebajja kugenda nti bagenze wabula bajja kuba nga bagenze. Bamale beeteeketeeke era bakomewo basanyewo Buganda kuba mujja kuba temwafuna mukisa gubategeeza Baganda ate mujja kuba temwafuna mukisa kubasanyawo. Oba okusaanyawo ensigo yaabwe nga emutadde amaaso walala nnyo. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro nange ntwala omukisa guno okukutegeeza nti tukooye okutukiiya, tukooye okutukimba, tukooye okutuwaayiriza, tukooye okutusuulira amayinja mu kisawo kyaffe ng'abataliiwo kubanga weetuli totuteerako basika nga tetunnafa. Oweekitiibwa Katikkiro totuteerako basika nga tetunnafa. Kirungi naawe amazima ogamanyi naye obuzibu Mmengo wagizza mu kukola ssente era y'ensonga lwaki wagamba buli muweereza Mmengo kati mukozi tebakyali baweereza. Ffe Buganda yabeerangamu abantu abaweerezanga Buganda. That's why leero mu video gye nkoze nabye tojja ku kitebe kya National Unity Platform ng'ononye maani wabula leeta maani. Buganda yabeerangamu baweereza bagireetedde so si abo abaginonyeemu. Kakati essaawa eno abantu tebakyaweerereza ku mwoyo gwa Buganda ogutafa
baweerereza ku mwoyo gw'obukozi ate ng'omwoyo gw'obukozi gubaamu n'obubbi obutafa ku kampani lwansonga gw'ofa ku kimu kikyekuwadde okuva lwe kiri nti abo babeera tebaakutungirawo oba okimanyi nti enkya bajja kukuggyawo naye bakuggyeewo olina kaki neweesanga nga Buganda yafuuka bizinensi ate nga bizinensi mubeeramu okwawula mubaamu okubba so nga ate nazzi kuno Katikkiro ye yalabiriranga ofiisi ng'obusobozi abulina nayo yonna gy'asaggudde essaawa eno osobola okulabirira ofiisi oba ofiisi yo kati gwe yeekulabirira Buganda teyabeerangamu bakozesa bw'ekitiibwa Katikkiro Buganda yabeerangamu baweereza era y'ensonga lwaki abaweereza mu Buganda baabeeranga abasajja ab'obuvunaanyizibwa era abasajja abayimiridde ennaku zino muleeta n'abayala Nireeta n'abayala notunulira Ssaabawolereza wa Buganda ng'oluusi yakava e Makerere Ssaabawaabi wa Buganda oluusi nga yakava e Makerere so nga Ssaabawolereza wa Buganda Ssaabawaabi wa Buganda oluusi yateekangamu ssente ze ng'era alina ne faamu etudde ng'emisango gya Buganda agenda giweereza ku bwereere watali yadde muwa n'olwataano kubanga yali muweereza ng'ate aweereza ekintu ky'ayagala oba ntegeerekese bulungi naye ennaku zino muleeta abakozi Ssaabawolereza wa Buganda ng'alina okubeera ne ssente kyokka kati ennaku zino muwammanta ssente mu buli wamu kubanga Buganda kati efulumya ne ssente zeetayingiza naye ng'oluusi tezifulumiza ku Bwakabaka wabula ng'ezifulumiza ku bakozi aba Buganda singa nkubuuza emisaala gy'abakozi emmengo ne ssente esaasaanira mu Buganda ki ekisinga obungi ojja kuyisanga emisaala gy'abakozi emmengo mingi okusinga ssente ezigenda mu Buganda n'obuuza kati baweerereza ki kyekimu ojja kuyisanga MP mu Uganda afuna ssente ate ezisinga mu constituency gy'agenza okukiikirira oluusi n'ezisinga ezivaayo mu misolo so nga tekyalibadde kya buvunaanyizibwa n'emisaala gigerekebwenga okusinziira ku kiva gy'ova kaŋŋambe ssentebe LC5 ogerekerwenga omusaala mu ngeri ya pasenti ku ki ekiva gy'oli gy'okulemberera oba gy'okyeyalinga gy'osenteberingira naye osanga nti emisaala gy'abasentebe giri uniform n'ewaka lwe w'olunnyo ng'ate wasobola okugimusibwa oli n'ateefiirayo kugimusaayo so singa omusaala gukuweebwa okusinziira okukiva ewammwe ojja kwongera okuteekawo embeera ereeta oluusi bamusiga nsimbi oba ereeta emisolo mu kitundu kyo naye nze munnange sijja kwereega naawe nze nagaana okwereega naawe nja kukukwata mpola mpola nkutegeeza abantu ba Buganda baligenda okukizuula temmese etukeketa ebigere teva wa neiba eri omu mu nnyumba mu nnyini oba osanga bali tutegeera naye nga okoze kyamaanyi okusatulula enkolagana ya Buganda n'Abaganda nze Tongo yeekolera ndowooza byebyo nga wobiwulidde nga Katikkiro Charles Peter Mayiga awanda muliro naye nga wenakugamba nti munnange waneeno oba owanda abaana baba beeteefuteefu okubanga nabo bakwanukula era bamugambye nti akoze kinene nnyo okulabika nga ayabula Abaganda n'Obuganda mbu ataddewo enkolagana embi ennyo esingidde ddala okubaawo mu history ate nga tuvuddeko era nga tweyongerayo Honorable Joel Ssenyonyi ono nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament era nga ye Honorable Member of Parliament Nakawa West era nga ye spokesperson w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'agamba nti oba kaŋŋambe n'alaga obutali mumativu engeri gavumenti yakwata abasomesa science ne babongeza omusaala ate abasomesa arts ne basigalira awo bwe batyo ekireetedde abasomesa okubanga beekalakaasa mu masomero amalala abamu ne beekyanga ne bagaana n'okusomesa bagamba nti bonna bayita mu buzibu bumu
abaana baba bagenda mu masomero gegamu, the standard of living is high, the cost of living is high, so nti nabo balina okuba nga bongezebwa omusaala. Ekyo ekintu akisimbyeko nnyo essira ate era wotunulamu ensonga erimu eggumba. Saying you cannot do it for some and not others. These are all teachers, qualified at same levels, degree, same level, diploma, but for this disparity here, where they do the same workload, same qualifications and so on, it is wrong, Right Honourable Speaker. Honourable Speaker, head teachers who studied arts earn way less than the science teachers whom they supervise. How can this be right? How do you expect a head teacher who is not well remunerated to supervise people who are earning better than him or her? How does that happen? That's a management crisis that we are creating, Right Honourable Speaker. Honourable Speaker, here is another interesting concern. In the Auditor General's report for the audit year ended 2024, and I'd like to encourage colleagues to read these audit reports. Science teachers' pension, after science teachers retire, their pension on a monthly basis is twice the net pay of serving arts teachers. This is totally unacceptable. That somebody retires and the pension they're earning on a monthly basis is higher than somebody who is still working. This is wrong. We need to do something quickly about it as a wrap up and take that. Honourable Speaker, government should not intimidate these arts teachers. I know in their engagements, sometimes when civil servants are on strike, government will try and intimidate them, get back to work, otherwise we'll fire you and so on. Please don't intimidate these arts teachers. Pay them well, just like you're paying the science teachers. Finally, Right Honourable Speaker, this government is run by people who qualified in the arts. Majority of those who are running it. The current occupant of State House did an arts degree in Dar es Salaam. The Vice President did an arts degree at Makerere University, first qualification. The Speaker of Parliament, her first qualification was an arts degree from Makerere University. The Chief Justice did a law degree, which is an arts degree. The Right Honourable Deputy Speaker of Parliament, your first qualification, sir, was a Bachelor of Arts in Social Sciences, before you added other things. They are saying even the law. Yes, as a lawyer I did arts. Of course I did other things before. The Prime Minister, I don't know what she studied. But the point, Right Honourable Speaker, is how can we be victimizing arts teachers and yet we are running the country and yet we qualified in arts? It is a wrong signal. It's a wrong message that we are sending out there. I see young people here. But Lop. Yes, sir. Just if I may understand. kubanga wekomidde ku NCK TV era woboliyo nga tona subscribinga gekadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde utereva amalenja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa kuwona wali wona wasinzidde sigala naffe tova.